Eddie Kenzo mubbi Dr. Sefko bwato bwavuddeyo n'abeera ng'ate amulumiriza mbwono yabbye ekigambo kye ekya ekikigwe mbwera yakikozesezza mu luyimba ate nga ye president w'abayimbi ate era nga yakwasisa ensonga za copyright. Kaakati no Dr. Sefko talina bigambo birungi eri Eddie Kenzo era avuddeyo n'asaba bannayuganda babeere nga bamulwanirako olutalo luno. Bannayuganda bannaye muveeyo munwanireko luno olutalo kubanga ekimala kimala. Badde akagambo kange ekikigwe ng'akabya akulira ekibiina ky'abayimbi mu Uganda yakayimbisiza mu luyimba lwe nga tebanneebuuzizaako nga tebansasudde wabula bakatutte ne bagenda batyo batyo era bagenze banyiikina ne bakola ne vidiyo. Bannange omukulu Eddie Kenzo taata vaayo obeere ng'oyingira mu nsonga zino bwe yayingira akagambo ekikigwe emirundi gyesitegera na kutegeera nga nze sifunye namu mu luyimba lwammwe lwe mwatadde kyokka ne mundekaawo. Mwabamu abagamba nti copyright no mwagisayininga abantu basobole okufuna mu content waabwe. Mwali mugisayiningira bayimbi bokka oba ne ba content creators bonna. Bannange akagambo ekikigwe kange naka copyright era wana abantu bakimanyi n'omuyimbi Gravity avayo n'akayimbako nga sikiriza era yasasula sente ze twakiriziganya ne tubimala bulungi nnyo. Bannange respect people's art, respect our art. Bannange live as an example, do as you preach. Tubasaba muveeyo bannange ba UNMF munyambe musasulira akagambo kange ekikigwe kange era ngenda nakakola mu concert lino okiraba ekikigwe concert. So bamikwana tubasaba era nga nsaba munywanireko luno olutalo mamanze bannayuganda omubbi bannange kyamugamba ffe ba content creator ba TikTok ddala temukyatubalira mu ddala magezi. Lwaki mweyagaliza mwekka? Lwaki mutuyisa muti? Minister Balamu kwossa munnange ne Minister Justin Namere munnange abakozi ba government buli wabawulira ku mannya ago ng'emitima ate gibakuba. Kaakati nekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda enguudo zo ziri mu kuba nti nate zirimibwa obutambi bwebwe bwe tuli mu kuba nti nate tukulaga ate nga n'ab'amalwaliro nabo ensonga nno nazo abaminisita bano ababiri bazikwasizza maanyi era abasawo munnange okuba nti nno mu malwaliro temulimu madagala amasomero nammwe yonna eyo okusinza ku Minister Balamu bagambye nti bagenda kubeera nga bajja nga woli mu kuba nti nate olaba ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda balwanyisa buli bwanguzi okitegeera katubeere nga tukuwa akatambi kano. Balamu atenya afukire Balamu atenya ediyo babeine na watu bafuka serious ato babeine baintinia bakwata mbabona mbabo serious ngigyo bozo we bale Balamu atenya kunuka abarolo tusimire muno kwatijwa kwate mu fotopoto fotopoto abari benguzo beinge muno mayano ijate orugude rwakagote manyaka kitura road zona zete wakatija. Era nga tukyali ku nsonga za Minister Balamu kwossa munange ne Minister Justin Namere era ddala aba opposition bo baliwo kuba nti nate bopozinga buli kimu okitegeera nno. Kaakati bangi bavuddeyo ne babeera nga bagamba nti ekiri mu kukolebwa Minister Balamu ne mukwano gwe Justin Namere mbu si kituufu okusinziira munange ku babaka ba Parliament abamu. Katubeere nga tukwa ku butambi buno obw'enjawulo simanyi gwe oba olowooza ki ku nsonga zino zonna. Kino nkyogerera wano era bajja kasalamu Mwami Balamu ne Namere ogenda kulumba abo batekiniko ba district n'ekifuba ne bampaani ojja kulaba olunaku olwo nga batadde ebikola wansi bw'obeegayirira ate okudda ku kukola. NUP kino ekisanja mwatufeze mu kifo ky'aba MP mwatuwaddemu Imbata Kabuzi kati wuli eno bw'engolongotta imbu naye mubaka mu parliament ye 12 mu bwongo bwe mulimu ekintu kimu kyasinga okutegeera zungulu ye buli kyalaba akiraba mu zungulu ye buli lwatula bwati okwogera abalowooza ku kintu kimu injogoleka ki ke bagenda okusalamu katambule ku internet nga zungulu bwatambula oba engineers ku district bekandaga ne basolawo ebikola bagenda oba bagenda ba engineers mu ggwanga baweddeyo bokka be baliwo tuleme kweyisa nti buli muntu ajja mu maaso gaffe tumuteekako ekyobubbi newankubadde nga tetunnamuwuliriza. Mulabye baminisita baffe betulina okukolagana nabo ku kakiiko kano bagenze dda mu field eyo bakola omulimu omulungi ogw'okulondola ensimbi z'omunsolo naye nga ffe tulowooza kyoba oli awo engala gye bakuttemu emirimu egyo yandireetera ate baba badde bagoba ababbi okufuuka abagobebwa kubanga enkwata gye bakwatamu ensonga zino eraga nti nno tebawadde bantu kye bayita fair hearing ekiyinza okuvaamu ate betuvunaana bo okutuvunaana ne gavumenti nesasula ensimbi nnyingi nnyo olwo
okukwata abantu nga tubavunaana naye nga tubavunaanidde bweru w'amateeka. Buli bwe tutagoberera amateeka nga tuvunaana abantu tetwawukanako n'abantu eyo mu byala batwalira amateeka mu ngalo. Naffe tuba tufuuse kubinja gw'abamenyi b'amateeka ate abagenderera okwasa abalala amateeka. Subscribing, liking, leka obubaka bwawo mu comment section. Ye Minister Justin Namera avuddeyo n'alyoka agamba nti tebagenda kupowa bagenda kubeera ng'ate bakola omulimu gwabwe ogw'abalonza President Yoweri Kaguta Museveni. Keep the whistleblower reports coming. Our whistleblowers, you are safe. Ate omuntu yenna yeeyita omukazi oba omusajja geza otiisetiise whistleblower ojja kifuuwa ng'okizza munda. N'olwekyo tuli basiimu twongere tulwanyise ababbi tubazinzeeko. Bannayuganda temuggwaamu maanyi. Amawanga gonna agamalawo enguzi bwe biti bwe bitandika. Wiirwe ejje ya gavumenti era weeri President Museveni kuno yakooye alina inaccessible toyina na gy'omujja mb'owolereza mubbi. He has no time. Tali available for anyone who wants to negotiate for any thief. He's not available. Ye yakooye n'abantu tubalaba bakooye ne ba minister tuli bamalirivu. Mukama ajja kutukuuma. Yes, ba mafia balina okuzza fire naye Mukama ajja tukuuma. Ajja bakyankalanya. Mukama ali naffe kubanga abantu bonna zinasuze wano eggulu simanyi na yagambye abantu nti ndi kwakyoli abantu bakedde kuŋŋaana wano bonna baloopa n'abama district agatuliraanye abantu bonna beetaaga ekintu kimu services baako. Bwe tweyongerayo tugenzeko ewa Tamale Mirundi Junior ono ye munnange buli kaseera aba mu ntalo ne zifuuka entalo. Kaakati wuno alina by'agamba Bruno K. Bruno K anyamba ki? Who is Bruno K in my life? Anyamba ki? Yali ankoledde ki? Oba asoloza sente ze biyamba yi. Yamuyinza okummanyiramu. Nze nina ebyama bya Bruno K wano. Nga nagambye kubyogera ensi ewuniikirira. Naye I just choose to keep quiet. Nze nina ebyama bya Bruno K wano. Era akimanyi. My brother. Nga nagambye kubyogera wano. The whole country can get shocked. Naffe tuli ba good friends. Tumanye ebintu ne tugawange. Nze the secrets I have. Bavuma Bruno K sali ye wasenga asidi nga muwolereza. Nga bagamba mbu Bruno K ne Hashim Beria sali yo nga mbawolereza. It was me who defended them. Ensimu yerabira mangu. It was me. Nga senga asidi bakumyera yivu. Nga Bruno K ne Hashim simanya weberia simanya biki. Nze yagenda yo nemba defending. I didn't see anybody talking about it. It was me who got my phone. Nensiba omutima nenyenda ku live ya Senga Asidi ne amudale ne defending my sister Bruno K. Ebyo nga temubyogerako. Nabyo mubyogereko. Wano Bruno K abadde n'ebizibu n'egakazige sinza abaddamu defending every time. Ekyo nga temukyogerako. Oluvannyuma lw'okuba nti no munnanga amawulire gali mu kutambuzibwa nga galaga nti Ssentongo omu ku baaboolebwa DNA ne bagamba nti si baana b'omugenzi Kafeero okuba nti no munnange baamusondera ssente ate nga kati agayitingana galaga nti edduuka lye baali bagamba nti baamukolera lyali lya kiwaanyi. Kaakati omu ku abo be bagamba nti nno be baalya ssente za Ssentongo wuuno alina kyagamba wano. Ssentongo eduka gitunzire baitu abantu abetoroire Ssentongo muli bantu babimbagambire mumusapotingira atunde eduka ye sente mumazire kumurwa Ssentongo murungi hanyuma yokufuna sente. Ssentongo wijwero wakabali kubi mutamuserure buyambe nakati inyona mukatulera mwagira che amaro gahikana kunaga harugudo kamocha nito twagezere twarugatoro twagena twamuyamba Ssentongo.
abantu abandi betwarabe mukakenga sentongo amaraga munagire kamucha harugudo nangwa mwabura mwachurera mwagira tse hanyuma ya sentongo kufuna sente buri kimukora business nyora nibo mukwetwara ni mufao sentongo nibo mukwetwara ni mumwenda manyimwe banende ni mwetwara birinkaha saha zinu leka sentongo duka agenda sentongo yitkirunga gitunzire leka sente mugende muzimuriyeho abona abonebye saha zinu buri muntu mwakwetwara naye twa naenda sentongo na mgoza baitulo bwakabali kubi inywena mukachulera mwijuke kinu mukachulera abantu bamsoroleza obuyambi bamsoroleza buli kimu saze n'abafamilye no bakurura sentongo murungi sentongo ine sente sentongo murungi dayino mutima murungi bayitubuli mwani mu muranka kasasiro sentongo eduko gitunziro tali tujunano tali junana abantu boliterwa mu kieno boli bonabona byaho tali junana abantu bakakora buli kimu eduka twagikora bagenda police wa complaininga bahikana kugamba gumeya to manyere to kantanganaga sentongo mukama kuganyiri eduko gitunzire sentongo sente zabo bazikuha buli kimwe cyo kwetaga sentongo sente gendo ziriye bonabona byawe sentongo kuruka kiro kinu kutayisuire sentongo sentongo buli kimwe abantu nimbasimo gwanyu mukagukora mukama bahereze kintege mukusingaye kwetaga sentongo tacyali mikono yange sentongo mutanka kuzabya sentongo Kabata avuddeyo nalyo kagamba nti bekikwatako baberenga bavayo baberenga ate munange bayamba omwalo ono ayitibwa Ntongo Snacks. Jukira nti yakwatibwa era nga kati ennaku ziweze bambi nga galiddwa okitegeera nno naye twalabako full figure nga ali mu kuwera tetumanyi oba yali emabega w'ensonga zino oba nedda naye Kabata wuuna ayina kyagamba. Ntwala omulanga gwange guno ogukubira poliisi ya Uganda na mwenna bekikwatako Honorable Nammere tukuyita oyambe omwana ono ayitibwa Ntongo Snacks. Ntongo Snacks yavumibwa okumala wiiki singa 3 nga taddamu nawe mulwa nga taddamu naye mukazi watu nagezaako okwerwanako ne bamukwata ne bamuteeka ku poliisi y'e Katwe. Poliisi y'e Katwe eno nsaba poliisi mutuyambe eya Uganda omukulu omugezi wa poliisi tuyambe ku poliisi y'e Katwe. Bakwata abantu batalina musango ne bateeka ku poliisi y'e Katwe. Temala kunoonyereza ne bamala okubajjamu ssente wano ku poliisi nga bakozesebwa omukyala ayitibwa full figure. Twagala tutegeezebwe full figure ku poliisi ne mu ggwanga muno yaani yali waggulu w'amateeka akola video n'atuwemula n'atuvuma n'atutyobola mu famire zaffe nze omu ku bavictimu ba full figure yanvuma n'antyobola nga sina kye nali mumukoze bw'omwanukula n'omuddamu nga dduka misinde ku poliisi y'Ekibuye oba ey'e Katwe nga bajja bakukwata nga bakusibira obwereere. Tusaba Honorable Nammere, tusaba General Muhoozi, tusaba poliisi ya Uganda yonna omukulu akulira poliisi tuyambe ku poliisi y'e Katwe. Twagala tumanye lwaki buli akwatibwa wano kuva ku mutimbagano atwalibwa ku poliisi y'e Katwe. Lwaki full figure buli bakwata bonna babatwala ku poliisi y'e Katwe. Full figure yali waggulu w'amateeka lwaki aduumira poliisi. Mpulira mbu yalagidde mu buli muntu agendayo okulaba omusibe akwatibwe bangi bakwatiddwa ku biragiro bya full figure. Full figure mukulu wa poliisi full figure yakulira poliisi ya Uganda. Tusaba Honorable Nammere, tusaba poliisi, tusaba General Muhoozi, tusaba President Museveni mutuyambe ku full figure asusse bwe yandikomye faatuwemula n'atuliisa ebintu bya bamaama baffe naye ffe wetumuddamu ffe ne tufuuka abakyamu gyali ye tayagala mugambako tayagala munenyako ye yaaba omutuufu buli ssaawa ye tayagala muntu yenna amuli waggulu full figure. Nze omu ku bantu baawemudde n'atyoboola nga sina kye nali mmukoze. Tusaba poliisi mutubuulire poliisi omwogezi wa poliisi tusaba mutubuulire full figure yakulira poliisi y'e Katwe yakulira poliisi mu ggwanga muno nti ye ekiragiro kyagamba kyekikola ffe tetulina bwe tulina kwogerera lwaki asibira abantu obwereere. Mutuyambe ku muwala ayitibwa Ntongo Snacks yasibiddwa ku lw'obwereere. Honorable Nammere yangu is not an investigator. That's not right. But he's a minister of local government. He start cause a meeting and he calls us. We can go to Kampala. He calls us. Then they introduce us. Then we talk to him. We know him. And we take just a picture with our minister because he's our minister. That's what we want. We want that. We want to own him. And if you don't... Yes, nobody even Sigemanya. Ono bamuyise Lord Mayor Kachebezi w'Embarara. Manyi kati abakulu b'oku district batandise dde okuba buguma bonna. Ono Lord Mayor w'Embarara city. Kyemulaba Embarara kyekiri buli wamu. Bana emulekera okuwabula Honorable Balamu ne Nammere kye bakola bakimanyi.
kyebakola bakimanyi gwaba minisita oba gwayagala okubalagira sebo Kachebezi agamba basooka bategeezangako bajje babakyalireko bakole zi meeting nabo bwe munoonyeza mu ngeri y'okuba compromisinga nalabeko ne video emu nga Kachebezi agamba mbu engeri gye bakwatamu abantu bate basoose kunoonyereza waliwo enkola bwe zirina okukyukamu Kachebezi mukama wange Lord Mayor ate oli mukwano gwange Honorable Bala mugenda mu maaso gwa bugwi in fact ndabeko wano ku tweet yo districts ebifo ebisuka mu 8 bibadde occupied nga biri occupied mbu acting abasajja nga baamaamira ebifo nga bagana okugaba emirimu egyo byo nga temubyogerako abawadde paka sale wa mwezi gwa August ng'ennaku z'omwezi 3 ayagala buli mulimu nga guli occupied n'omuntu alina okugubaamu kitwagala mu local government Mwami Bala munenna mmere mwebali yes wetwogerera okuva lunaku lw'ejjo buli district yabadde eri mu kukola nguudo gwatamanyi wamala ba video yange eno njagala otegeere buli district ebadde efuna akawumbike sente okumaintaininga enguudo mu district Semabegeeyi ng'enguudo tebazimaintaininga oluguudo nga lumala emyaka 3 baziwala katamu nga President Museveni agenda kujja oba nga waliyo campaign oba nga laali Honorable Bala muwebale webale Famire y'omuwala ono munnange ate agambibwa okuba nti no yakwatibwa step daddy we bakyagenda mu maaso n'okuba nti no beeweereza ebisongovu naye kati abantu ab'enjawulo batuuse ndowooza omuwala ono ne batandika okubanga bamukoowa okitegeera omuwala ono agambibwa okuba nti no munnange yakwatibwa kakati abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne baleka bagamba nti kyandibanga ono omuwala kituufu yakwatibwa naye nga banne kati abayinako obujja olw'ensonga nti bo banne bali bulungi okumusinga bangi bwe bavuddeyo ne babeera nga bagamba simanyi oba ggwe olowooza ki ku nsonga zino zonna naye katubeere nga tubikuwa amazima gali nti temwasooka kulaba bubi bw'ono omuwala Melvi naye oyo omuwala naye si mwangu oyo omuwala Melvi naye si mwangu bwe mubanga mubaddeko ku live ya leero oyo omuwala naye si mwangu ate mujja mutegeera mpola oyo omuwala kati yatandise ebintu bya sympathy yasooka kugamba baamukwata kati ali ku live ali mukka bambu mama we yali sente ze baamuwa kusimanya ali lubuto ng'asiba ku bijanjalo n'omuceere mbo bamuwe sente ze okiraba muganda wa mugamba ebintu bive ku social media jangu twogere awo zambu simanya abali mu mmane ate gwe muwala gwe ekizibu ky'oyina nakulabye oyagala nnyo ebintu by'okutrendinga buli bakulikodinga ndooza ng'ogamba gwaliko oyagala nnyo ebintu by'okutrendinga famire yo kwesibyeko ebintu bive ku social media mugende mutuule mwogere buli lwobeerawo nga tolina byakola ng'ojja ng'otandika okwekabya ffe totwekabizaako Uganda yonna bagikwatakwata dda ne fulfiga baamukwata ye nga takaaba toddamu twekabizaako toddamu twekabizaako lekerawo twekabizaako famire ye ekwegayiridde mama we yakoze video mama we yakwegayiridde ku live yakoze video muganda wafukamidde wansi n'akwetondera nakugamba ajjako live ebintu bive ku social media oli mu kwekabya ffe toddamu twekabizaako olina mutukungula naawe toli mwangu oli muntu mubi ebiseera ebisinga abantu banenya abazadde era kyova Ashadi yagambye n'agamba abaana bwe bati abaana bo bati bakana abasajja nga bakyene bagamba nti babakutte wallahi lwenkirabye mama omuwalanira bwendede mama omwekwasiza bwendede naye nga gwe omwana toli mwangu yadde n'omulundi n'ogumu nagwe simanyanga kimeruve bannange otukeese mukwano otukeese mukwano yes story twajiwula ne tukwatibwa ennaku bati tebikyanyuma otutamye Please guys help me. Family yone ekwegaide gwa Meruve tutuule twogere nga family olemeddeko gokyogamba internet egenda kuyamba ki gwasoso okurepingibwa mu ggwanga Uganda ye lwaki woba okola video tozikola mu Lukongo oli muna Uganda oba oli mu Kongo bene mutumazeeko emirembe kiri kuli kyonna kyasaamiridde family yaki ekyegayirira baganda baakyo bakyegayira Meruve please ebintu bijje mu media Meruve tusobola okwogera tuli family gwe kyogamba ba internet balina kye bagenda okuyamba oba tukusunga busunzi kyefumbirwa dda kirina omusajja kirina abaana kyasamira busa please I need justice nyoko justice naawe kasiya buloolo justice gy'obanja nga wafumbirwa dda n'ozaala n'abaana kiri kuno kyasamira please guys help me kacyango ojja mu media ani yali akuyambye era kacyango biteeka ku media wali ofunye eki
Nyoka avuddeyo omukazi ayogedde buli mukazi yenna kye yabadde ayagala okuwulira. Omukazi agamba nenna kyogenda mu kkooti okuwoza n'omusajja nga mutuufu omusajja ya raping omwana wange nempulira nga sisobola kigumiikiriza. Wali oyagala akole ki? Wali oyagala akole ki? Mubayi mama ntasitaniize nange mama wange yagala okugenda mu kkooti. Omukazi avudde annyonnyodde ekyamugana okugenda mu kkooti nga buli mukazi yenna yo peri n'agiwulira. Osimbagadde otya n'omusajja mu kkooti ddala eyeebaka ku mwana we yamurapinga. Nechiri kuno buli sawa, please guys help me. That's why I'm here guys to help me. Nyoko kuyamba kyasaamirira naye todda mutu wasamize bye binnyo byo. Kiri kuno kigalagamwa buli sawa kigalagamwa. Banne wacho bakyegayiridde. Duli abana bavayo ne bamwegaira bamugamba Meruve please tusobola okwogeranga family. Internet ina kyegenda tuyamba. Bavuddeyo bawadde subsigundi yaabwe. Nyoka akujje mu Uganda akututte mu simanya gye muli eyo no ba mu America obaludda wakuwadde obulamu obulungi ekirala kikyo yagala kisiraani gwe. Kiki kyoyagala gwe Kimeruve? Kiki kyoyagala? Kiki kyoyagala? Bantu bali eyo baba rapinga tebalina na kiddako. Gwe Katonda akuwadde n'omusajja akuwasiza akuzaddemu abaana oyina abaana babiri bamba. Katonda akuwadde omusajja akwagala. Akujje mweri ennaku gwe lwaki tokkiriza nti Katonda yakyusa obulamu bwe kisiraani gwe naawe. Toddamu nakola video mu Uganda naye totutama. Zikole mu lukongo lw'ewammwe. Ekyana kitumazeeko emirembe kyasaamirira buli saa please guys help me, please guys help me. Nyoko okusaba obuyambi. Kajango osaba obuyambi ani yali akuyambe wano ku internet. Gana gasiru kwebuza amagezi. Kyasoma naye kiringa ekitaasoma. Otadde mama wo ku media yeneno omuswaziza omujeebude gwe kyoka kulika kuno ku internet agenda okuzaala okufuuka nyoko. Kuno ku internet goloza kulika agenda okufuuka nyoko oba kulika agenda okufuuka maama wo oba kulika agenda okufuuka owa family yo. Fabantu bo internet tusunga busunzi mukwano. Bojjano ya samilya no bera ku live ngeri ka abantu 150 no ya samilya no labanti abantu bagenda kuyamba nyoko kacyango vayani yali akuyambi. Mugande wacho bwedda kyegenda police Meruve tusobola okwogeranga family tukwegayiride banno bakwegayirira bakwekuba ko mama gwe kali mu family yo bayina okwegayirira bagwa soso okulweping wanda bo wagamba ne baganda bo baba raping bo baganda bo nga babivaako gwata bivaako wabotya todda munawe kutwasamira tukoya yasamirira kasi ya buloro ekyana nakyo kitumazeeko emirembe jirwa kiviyo temuzikola mu lukongo bani kyana mpulira kinkese kyana kitutamye buli sawa bintu bibanga biwadde ne kibe kumya polisi ganye my mom is lying mama wa abali mbafa batakuzala fe tugenda okukiriza byayogera nga nyoko byakitugane byanyoke yakera ku machana akuzala omukazi avudde ayogedde bana omwana tebamurepinga na munundi omwana nge bamurepinga eminundi esatu naye nange nina obulumi nga maama nateebereza ogenda mu kkooti nyimirire n'omwana nge nga ndaba sigenda kikkiriza n'ensalawo nsiibe naye omusajja afunye omusajja akuwasiza ozadde n'abaana okyali kuno okyatwasamira gasi ya buloolo abo babeera ku live ne bakuwaga genda kola booti baali bakyusiza ki ebipande bewakubisa ne tubitimba byakyusa ki gwe ataliimu kategera nti kantule ne famire yange gwe ataliimu kategera nti butuufu kale byonna byabaawo let me settle down with my family baganda bo bonna bali happy bali fine bali bulungi nyoka akujje mu Uganda abakoledde obulamu obulungi wali abazadde abali eyo nga balinayo naye nga n'abaana babwe tebabatwala naye omukazi abakoledde ekkubo muli mu bulamu obulungi buli muntu bwe yeetaaga gwatatuulako waba otya kisiraani gwe toddamu twasamira gwe Kimeruve tobiddamu gasi ya buloolo ye nga nnyiize nnyo leero anti ndi muzadde kyasaamirira gasi ya buloolo nyoko kuyamba kati bakuyambye ekyo kyasaamirira bwete tambudde badde mulabi mulungi alekuwa kumina ku Newspack channel kankusobere ngo subscribing ngo likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba